omuwandiisi entalo mu basumba ekyokulabirako otunira abasumba b'omu Kampala kugeza nga Kayanja, Ssenyonga, Kiganda, otunira Bujingo, otunira Sserwadda. Kanisa kika ki eno erimu abasumba abafaanana bwe bati abagugulana buli lukya? Ensonga tusooka tulina kugirabira mu bintu bisatu. Okusooka, entalo ze mulaba mu basumba si bano b'e Kampala bokka. Ebigambo biyitawo ne bituuka no mu madiini amalala Bakatuliki, Abaprotestanti, era bajja bwe batyo. N'olwaliwo tebatabagananga. Abakatuliki, Abaprotestanti, era okulabira ojja gusanga nti essomero ne bwalya omusomesa nabo wamaanyi atya nga mu Protestanti tasobola kuba headmaster mu ssomero ly'Abakatuliki. Kati mpalana yabadda n'olwaliro ekyagenda mu maaso. Basumba bonna wadde mu byalo teri nkwatagana nedda. Bannaddiini bwe batyo. Kale no olw'ekizibu ekisooka, abantu bemulaba bakkiriza Yesu Kristo naye tebazaalibwanga mwoyo. Omanyi bigambo byange biwulirwa abantu abasomyeko ku Bayibuli ne babako bawuliramu ne balyoka bategeera olulimi lwe njogera. Bakkiriza Yesu Kristo naye tebazaalibwa mwoyo. Nja kukinyonyola. Ekyokubiri, abantu bano bakayanja bemulaba, Baserwadda bemulaba, bonna basumba bemulaba, naddala abawangalidde wano bemumaze ebbanga ddene nga muwulira, bajeemu bazibu. Era bakulembedde obujeemu mu Uganda kujeemera Katonda. Bano ono Ssenyonga bebakulembedde obujeemu okujeemera Katonda mu ggwanga lino Uganda. Ekyokusatu, si bajulirwa ba Yesu Kristo abatuufu. Si bajulirwa ba Yesu Kristo ab'amazima. Kantandikire ku kiri kyasoose. Omusajja yayitibwa Nikodemu ayogerwako mu Yokaana essula 3 olunyiriri okuva ku lusooka okutuuka eyo nga mu 10. Yakkiriza Yesu Kristo. Bw'osoma bulungi kyawandikibwa, yakkiriza Yesu Kristo kubanga yamutegeeza nti mu butuufu wava eri Katonda, kubanga teri muntu ayinza okukola by'okola nga Katonda talina ye. N'ekyo yakkiriza Yesu Kristo naye nga tazaalibwanga mwoyo, tazaalibwanga mulundi gwakubiri. N'ekyo abasumba bemulaba singa bazaalibwa omulundi ogwokubiri, Bayibuli kyeyogerako okuzaalibwa mwoyo. Yokaana era sura 3 n'olunyiriri lw'omukaaga, ekizaalibwa mwoyo kiba mwoyo, kizaalibwa omubiri kiba mubiri, oba ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, nekizaalibwa mwoyo kiba mwoyo. Kati abantu b'omwoyo tebafaanagana n'abasumba bano. Nedda, bateekwa kubanga babala ebibala by'omwoyo, kubanga mwoyo wa Katonda abeera mu bo. Tebasobola kubeera mu bo obukyayi, obulabe, enyombo, obulabe bwenkaniddewo bwe mulaba mu bo. Nedda, tekisoboka. Baali badde babala ebibala by'omwoyo, baali badde bafuuka baana ba Katonda. Kamba kumpi baali badde kyekyokulabirako ensi kyeterina. Bano abantu bakkiriza Yesu Kristo baali badde balina kyokulabirako era ensi eno mu bulungi bwabwe, mu nkolagana zaabwe, wamanga buli muntu wa Luganda ali munne, kubanga baali badde bazaalibwa taata omu mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bona ne bafuuka abaana ba Katonda. Etteeka lya Yesu Kristo eryabalagira kwagalana lyali badde libafuga. Erimu Yokaana 13 olunyiriri lwa 34 kutuuka 35. Iyo tteeka lyali badde libafuga, era nga buli muntu buli omu walinnya mulala walinnya. Naye mbategeeza nti zino njawukana zonna ze mulaba ziri mu bo, zonna ze mulaba, bano bakayanja, bano Bujingo, bano bani, n'amakanisa gonna mu nsi yonna biwayinga bwe biri. Kabonero akalaga nti abantu bano tebazaalibwanga mwoyo, tebazaalibwanga omulundi gwakubiri. Nedda. Era mbategeeza bakkiriza Yesu Kristo naye tebazaalibwanga mwoyo. Kyekizibu ekiri mu nsi. Abantu ba mubiri Bayibuli bwe kyerina. Ebikola by'omubiri bye birabika mu bo.
obuchayi obulabe obuli mubo kabona akalaga nti kibazalibwanga murundi wa kubiri tebabalimba muntu yenna tabalimbanga tibazalibwanga mwoyo tibafukanga baana bakatonda bafuka baana kubanga bafuka abaana abagalana nga bwe kiri mu Yokaana ebbaluwa esooka esura 5 olunyiro lusooka nti buli muntu yenna akkiriza nga Yesu ye Kristo nga azaliddwa Katonda ne buli ayagala omuzadde ayagala n'omwana we era ate bw'oddawo mu sura 4 era mu bbaluwa y'emu eya Yokaana esooka sura 4 olunyiro 12 n'olwa 13 ate n'obuuka n'ogenda ku lunyiro 21 bwakulaga nti bwe twagalana Katonda abeera mu ffe kubanga tewali yali erabye Katonda wonna naye bwe twagalana Katonda abeera mu ffe era bwe tutegeerera nti Katonda ali mu ffe naffe tuli mu ye okwagalana kakati abantu abakkiriza Yesu Kristo batabeeramu okwagalana kiba kitegeeza nti bamukkiriza naye tebazaalibwa mulundi gwokubiri nze ku kyokubiri obujeemu basajja bano bemulaba bakayanja baserwadda n'abasumba balala bangi nga bwemulaba abasumba abagundidde ababaze ebbanga wano mu nga bakayiwa bamitala abasajja ono wa Full Gospel owa Redeemed abasumba bakadde abali wano bonna mbategeeza babuulirwa dda okuva mu 1998 ebiwandiiko byange badde bisaasaana mu bo nga mpita mu posta okubaweereza ebiwandiiko ebiraga nti Katonda yalaga yasoba obuwandiisi wano mu Uganda yasoba obuwandiisi gyendi obulaga nti ekkanisa yakyama Kayanja yabitegeera dda Serwadde yabitegeera dda bano abasumba bonna abakadde abakulu abaza emyaka mu Kampala bano bantu bakyaki mu Uganda babishop mu Uganda omuli nayaliko akibishop wa Uganda Orombi ebaluwa y'enjiri wano bonna bano ono kadino w'Abakatuliki kadinali w'Abakatuliki ebiwandiiko byange babifuna dda bategeezebwa nti kanisa eno zino njawukane ziri mu kabonero ka kukyama bajeema bali mu kulya sente bajeemera Katonda abo baserwadda bano babugingo n'obugingo ebyokulokoka yakabiyingiramu kubanga mu 92 yasanga ni muwandiisi nga nategeeza baserwadda nti kintu kifu ekanisa yarwara eno njiri y'ekirokole buno amadiini agali mu nsi gajja wano nga siga Yesu Kristo kubanga gagira mu kibi kyenjawukana ng'okwagala kwa Katonda tekuli mu bo etteeka lya Yesu Kristo nga teribafuga obumu Yesu bwe yagala mu kanisa nga tebuliwo era bajja nga bayawukana bano ba Full Gospel ba Redeemed ba Elimu bonna bayawukanira bano bali bazungu era mbategeeza nti enjawukana ezo kabonero ka kukyama kwawe Serwadde yakitegeera dda naye abasajja bano bemulaba bakayanja abasumba teri muntu alina malala mu nsi muno nga abasumba bajudde bujeemu bajemeseza ensi eno era mbategeeza mu Uganda basumba n'abanadiini bali mu 14 mu Uganda babadde bafuna ebiwandiiko byange kumala emyaka egisuka mu 3 okuyita mu posta nga mbategeeza nti ekanisa nwadde ekanisa yarwala n'ensonga Mukama n'azimpa n'enzibawa era nali wamu ne baserwadda ne bakayanja mu lukuŋŋaana lweyo wansi eyo mu 9 Kayanja yali alutegese mu International Conference Center na lulimu lwenda ku 6 Kayanja ajja kulujjukira na lulimu nga omugenzi balabyeko naye yalulimu nga nkuta ekiganda ky'empapula mbategeeza ndi Katonda agambye kikanisa ndwadde ekibi kyenjawukana kino kabonero ka kukyama basajja bakayanja bagenda mu maaso n'amampaati bagenda bakaya sente zino zabasolooza ku bantu zabaziba matu tebawulira kyovora nti obuziina bwabwe bwanikiddwa mu maaso g'ensi bano basenyonga obuziina bwabwe bwanikiddwa mu maaso g'ensi balabye abantu abalina obukyayi n'obusingo bw'ensi eno balabe mubalaba ba mubiri bantu bansi n'olwekyo mbategeeza nti abasajja abo bajjudde okwegulumiza okutaba era mbategeeza obugaga omuntu bw'atakoleredde bwamutawana kubanga abasajja bano gwe basolooza sente ku bantu ate mu bukyamu kubanga Yesu takibayiragiranga ne bagagawala ezo sente zabafuukidde kyambika
Serwada araba sente zona bazisoleza ku bantu babadde banaku bano tebalina sente sente bazide kusoleza mu bantu bano bakayanja sente bazibye ku bantu bano basenyonge sente bazibye ku bantu era nibagetaga tebyawandikibwa nibabba abantu abasumba kubafunide kyobola ndi balinga ensolo balinga ki ensolo zenyini bajemu kyobola nti obubi bwabwe bwandikidde mu maaso g'ensi ensi bwote buliro balyoka bakakane bategere nti Katonda babanja wamampa ati mbategeeza abagaga baliwo mu nsi naye omuntu eyitibwa musumba bw'afuna sente oyinza kugamba nti no ku nsi teriko ogamba ali mu bbanga mwatambulira amalala gali waggulu abasajja mulaba bantu babulabe kyova mulaba mbategeeza nti bajeemu bajemera Katonda kubanga obuwandiisi bubadde bategeeza bulijjo nti bajeema balina kuvaayo ekanisa ejemulukuke naye ekanisa bajekika mu maaso mu Uganda babatundira mu bakadde bantu bakulu abo bantu tebalina Katonda bono baserwadde nedda tebalina emyaka gisuka mu 3 Serwadde Bugingo yagenda kumusamba Bugingo yasanga nategeeza Serwadde ekintu kifu era Bugingo kumutementega cyari cyane ku rubaka bwe nabuwa era nzibikira Serwadde yampandikirako ne baruwa walaka umwala mu ofisi ye kwange baruwa bakujinonya kabaruwa kedda walaka yampandikira ngamba nti gwatuyiriza okwagala emyaka jede gisuka igene mu 3 mbategeeza nde kizibe kiriwo kati abantu okusoka tibazalibwanga mwoyo ate bajemera Katonda kyobandi obuzina bwabwe bwanikirwa mu maaso g'ensi bano bakayanja kayanja esente tisobola kubakkiriza kujja mu lukukira Katonda kubanga ebyo bintu byera bibiina byabwe teri muntu alinako obuyinza ku mune buli muntu alina avuga kike nuko ekyo kati mbategeeza nti ekisembayo abantu bano si bajulirwa ba Yesu Kristo kubanga bazimba ku kizimbe kimu basewo ne banyevu abazimba ku kizimbe kimu omuzimbi wateekayo tafaali mune bwatuuka linyweza naye nalyo kateeka ko naye bano we mulaba atuuka kulya mune nalijjako natika kwelirye ekizimbe kiriterera ddi era kiri gwadde ekyo lwekyo si bazimbi si bajulirwa ba Yesu Kristo bamazima mugoberero buwandiisi mbategeeza nti obuzina bw'abasumba ne banaddiini bwanikiddwe mu maaso g'ensi nsebe otabuliro bano bakayanja bujeemu bwe bubase bano basenyonga bujeemu bano Baserwadde bujeemu bajemera Katonda kakati ekintu bakimanyi ndi njawukana ze bali mu kifu bakimanyi nti njiri gye babulira si ya Katonda bakimanyi naye bagende mu maaso n'okunoga sente mu nsi Yesu tatabagiranga kyekizibe kiri mu nsi bwe ne banyevo mujja kungoberera nate weewaawo ongera okugoberera tubadde n'omuwandiisi ya Mugasitoni Baguma